Embeera ebadde y'akabugumiriro nga ssentebe w'ekibiina kino ki Forum for Democratic Change Wasswa Birigwa akimya empapula z'okukwatira ekibiina kino bendera ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga. Birigwa atuuse e Bulambala okuwera omusanvu ez'amalya g'ekyemisana era n'ayanirizibwa bannakibiina wakati mu kuyimba ennyimba ezisuusuuta ekibiina. Ono oluvannyuma akulira eby'okulonda mu kibiina kino Bonifance Toterebuka amukwasizza empapula ezimu olukusa okuvuganya mu kamyufu k'ekibiina ku kifo ky'anaakwatira ekibiina kino bendera ku bwa pulezidenti mu kalulu akajja. Ono empapula olumuze mu 5 neyeesoma nga bwazze okutereza ebintu ebitali bimu mu ggwanga lyattu Uganda ly'agamba nti lidobonkanye. Ebintu ebyo byonna ebibaddewo ebigenda mu maaso bye mulaba eby'effujjo ebibi ennyo bibatukola ebyokusosola ebyokutuppa ebyetukola ebyo byonna bimulaba nzize okulaba nti tuzzaawo obulamu obulungi bannayuganda beeyagale. Akimanyi nti olutaba lulazzemu si lw'amannyo weno wabula agamba amaliridde. Si kyangu omuntu okwewaayo ku lugendo luno, naye abamu ku ffe tugamba nti baatuzaala ne batuzaala omulundi gumu. Tuli wano mu nsi tuteekwa okulekawo ki olukuulo. Amyuka omwogezi w'ekibiina kino John Kikonyogo atutegeezezza nga mu balala abasuubirwa okukima empapula mwe muli n'akulira ekibiina kino Patrick Oboy Amriat so nga ku kya Dr. Besigye abadde tammuka bulungi. Tusuubira pulezidenti wa pate Dr. Besigye naye ekyajja kubeera wano era tunaamaliriza omukolo guno. Tusuubira abana banjeyo fomu bonna okwogerako eri bannamawulire ne Dr. Besigye ajja kwogerako eri bannamawulire enkya. Kino kijjidde mu kiseera nga waliwo oluvuuvuumu olugamba nti emirundi ebiri ekibiina gye kyongezaayo okukima empapula ku kifo kino kubadde kuperereza Dr. Besigye yeetabe mu lwokaano. Empapula ezitwalibwa zaakuzibwa ku kitebe kino ssabbiiti ejja. John Cliff Wamala, NTV Akawungeezi.